naye bannayuganda omuntu afiiriddwa mukyala we naye ebisa abantu bye bali mu kubeera nga bagirayo Bruno K oyinza okwewuunya n'ogamba ati simwandibijjeeyo ng'omwoyo gw'omugezi bamaze n'okubeera nga bamuziika naye simanyi saawa gy'owulirize no story naye mukyala wa Bruno K abadde mukyala wa Bruno K bagenda muziika lunaku lwa nkya naye olunaku olwaliro nkuleetedde bwino abantu gwe bali mu kubeera nga bajjayo bali mu kubeera nga basogga Bruno K amafumu bali mu kubeera nga bamusojja olw'ensonga ya mukyala we. Yes, Bruno K naye muntu nga ffe abalala ayinza okubeera nga n'ensobi ze yakola naye ate ezo ensobi we tuzimuteekako ne tuzimupiininga oba ne tuzijjayo ne tuziraga mu lwatu nga n'omukyala we amufuddeko ng'okunyola kwakyalimu n'omulambo gwa mukyala we gukyali mu ddiiro naye mmwe bannayuganda ne muteekinga nnyo ng'abamanyi nnyo life ye nga bwe mubadde mugimanyi nnyo nga mubadde mumanyi nnyo mukyala we nga n'ekifaananyi kyatulemye okubeera nga tujjayo okubeera nga tupostinga not until Bruno K ye kennyini we yavuddeyo n'apostinga ekyo ekifaananyi naye ati kati mutulaga nnyo mbu mumanyi nnyo Bruno K. Nkuleetedde bwino asooka wa Eddie Mezaya mumanyize seekubira side nga nkola story asooka wa Eddie Mezaya ne bwino owookubiri avudde wa mukyala bamuyita mukyala Becky kati ezo ze bize ngenda okubeera nga nkusomera otegeere ki exactly ekyatekinze place na bulwadde ki obwasse mukyala wa Bruno K na bano nsonga ki gye bawa nga banenya Bruno K. Kansooke nsome post ya mukyala Becky ogiwulire ngenda gisoma mu luzungu nga we yagiwandiise then njiddemu ne mu Luganda eno bagiyita SMX Media gwe wena oguba ngwe munundi gwo gusoosa okulaba stories zaffe wantu bane updates buli lunaku buli saa story wegira tugikolera naye ng'ekisinga okubeera ekikulu nti stories zaffe tuziconvertinga nzibeera nga ziwewuka data aleme kubeera nga agenda mungi so gwe nanyumira story ozi wano ku YouTube naye nga tuyagala data kugenda mungi subscribe ngano ku SMX Media oleme kubeera nga missing updates. Mukyala Bruno K yavuddeyo ye n'agamba mbu oli mukyala wa Bruno K ono mukyala Becky yagambye mukyala wa Bruno K eyafudde yabadde amumanyi mbu era kazini we baasoma bonna okitegeera so abadde amulinako bwino mukubeera nga oli abadde amumanyi kazini we ye yawandiise ku post emu Bruno K ya postinze ye najja na commenting n'agamba Rachel is my cousin mbu Rachel cousin simumanyi yani mu Luganda Kizibwe Rachel is my cousin nagamba Rachel Kizibwe wange from Lukunjiri district ngane yange olawe nagambye mu mukyala wa Bruno K bagenda bera nga bamuziika Antungamu eyo side zembaso nera district zezimwe ezo from Lukunjiri district. Rachel died in pain mbu Rachel yafiiridde mu bulumi ono mukyala Becky yatugamba gemanya gakozesa ku Facebook nagamba Rachel died in pain mbu Rachel yafudde mu bulumi Bruno I will never forgive you namugamba Bruno sijja sobola kusonyiwa kwekyo kyowakoze kiki yakoze ye kyavunaana Bruno K namugamba you abandoned her the relatives suffered with all the bills to an extent of taking her to a cheap hospital in Lukunjiri due to high bills that is Nyakibale hospital imbu Bruno K sigenda kusonyiwa olw'ensonga mbono omwana muwala Rachel wamusuulawo baganda be oba abamulinako oluganda okuva ku side ye bobo bokka babadde babonaabona n'okusasula ebisale by'eddwaliro olw'ekyo ekirwadde kibadde kimumala embiriizi gwe nga wamusuulawo ne bambi ebisale ne bituuka n'okubeera nga bibalemerera ne batuuka omutwala mu ddwaliro erinafunafu that is Nyakibale hospital gye bayita Nakibale hospital n'agamba Rachel died of skin cancer mbu Rachel wanene nawo mukiwulirize nnyo ekyo ye yatugambye muni ya Rachel yafudde skin cancer w'oku lususu. He never picked her cause even when she wanted to say her last words mbu Bruno K yaganya okwata amasimu gono mwana muwale yafudde oba mukyala we yafudde ne waba yabadde assa omukagwe ogw'enkomerero okitegeera not even bringing her baby to check on her mbu Bruno K yali tatwalanga na mwana wa maama we kubeera nga amulabako mu bulwadde bwe yalimu na posting n'agamba Bruno and somebody is trying to cover up mbu era Bruno nkuyise emirundi emeka waliwo omuntu omu agezaako okubikkiriza kinene ekintu oye mukyala Becky eyo byonna okugenda okuvaayo nga Bruno K amaze okubeera nga avaayo naye bweyaviridde wali eri n'agamba bannange first and foremost kusookera ddala before you comment rubbish I want you to know this bineno byabadde ebigambo bya Bruno K wali badde nga postingayo nga abantu bangi bali mu kubeera nga bawa information eri negative ku mukyala we afudde nagamba first and foremost I want you to know this tugamba mu first and forward by the way nze kweno post we nategedde n'erinnya lya mukyala wa Bruno
Bruno K eyafudde n'agamba Rachel always wanted her life private n'agamba mbu Rachel mumwe n'abadde bamubuuza maama w'omwana asimala biki lwaki omupostinga kati ng'afudde n'agamba obulamu bwe yabadde abwagala nga bwekusifu nga tabwagala mu social light binene bya social media simala TikTok okwerabisa. She never wanted to be posted anywhere or even mention that she is the mother of my child. Mbu ye yali takyagalako mupostinga wonna n'okukyogerako mbu ye maama w'omwana wange awulya tayagala kubeera nga Bruno K akyogerako mbu Rachel ye maama w'omwana wange, that she is the mother of my child. So temwegeziwaza so nabagamba so temwegeziwaza ne waliwo ekigambo kyakozeseza sigenda beera nga nkyogera comments nezo comment ez'ekisirusiru kati wulira ate post ya Eddie Mezaya yeji ya postinze kijukira oli mukyala oli kazini we atugambye mbu yafudde skin cancer yensonga kinakugambye kibi nnyo okweyingiza mu kintu ng'alinganga gwe yabaddewo kati wuliriza post ya Eddie Mezaya oba yongisomeyo noba nsome ngikuyisize mbuyisiza kanjisemu guyisa mangu. I find this guy Bruno K very nakozesa ekigambo ekibi oba ekivuma mbu ye Bruno K mulabanga ekintu yakozeseza ekigambo ekivuma sigenda kyogera. How can you neglect your wife in hospital without coming out to public for financial help to meet her medical bills, yet you nera nakozesa ekigambo ekivuma pretend to fundraise for people you don't even know. Onamunira nagamba lwaki kyakulemerera okuvaayo okutegeeza ensi ekuyambeko okusondera sente osobola okubeera nga ojjanjaba maama w'omwana wo kyokka ate ng'ekintu kyekimu okikolera abantu ba Oscar abatasiima okikoledde abaana ba Munya Rio Dance Club bo basiima lwaki naawe kenyintu wava n'ogamba abantu maama w'omwana wo mulwadde oba mukyala wo mulwadde ne basobola okubeera nga bakusondera. Ebyo bigambo byani bya Eddie Mezaya. Waliwo point gye njagala okubeera nga njagala naddala muno. You dress in suits, oyambala amasuuti, ovuga emmotoka, drive a good car, pushing yourself in cameras for sympathy. This naye nakozesa ekigambo ekivuma empty kino nakyo kivuma with bannange ebigambo byakozesezaawo bivuma sigenda bisoma. Much money in taking Farida mbu aspendinga sente nyingi nnyo okutwala Farida nakazibwe and her kids out for safari tours while his wife is battling for financial problems to meet her medical bills. Bambi, you would have helped him. Namugamba munya bulijja atwala Farida nakazibwe fane mubiranga bapostinga n'abaana ba Farida nakazibwe mbu abatwala out. Waliwo eri ku Superman yakijukira ono Bruno K yakolanga ambassador, so mikwano gye jonna afuba okulanga agitwala so that they can support the place. Kwega waliwo njagala otuukira Kamalela bawaneeno, you would help for your daughter is just 2 or 3 years amana myaka mituufu muwala wa Bruno K gyalina giri ebiri. Waliwo point gye nnoonya what is the meaning of helping other people leave the mother of your baby or to die? Woman wanted this lady to take India. Yenu na yagambye oli atugambye muni kazini we yafudde skin cancer. Ono yagambye this lady wanted to be taken to India for help as it was done to Evelyn Lago. Mbono omukyala yabadde ayagala twalibwa India asobola okubeera nga jjanjabwa nga we kyakolebwa ku Evelyn Lago, but waliwo yagambidde point for Evelyn Lago. Evelyn Lago kijukire ye ensonga ze zaali za nsigo, but the family had no money. Then why didn't you come to the public as you do to other people you don't know? Waliwo point ono okubeera nga postinga ye yalaze munera mukyala we. So ensonga zonna zabadde zeetoloolera ku nsonga bannange abantu tweddeko naye updates zonna nange ndasigala nga nzikuwa wanene ku SMX Media okuzeeka kwonna nga bekugenda okubeera nga kubeera ngenda kukuwa katusabe busabi omwoyo gw'omugenzi Mukama Katonda agulamuze ekisa. Bruno K Mukama Katonda amusonyiwe ebyo byonna ebyamusobako, just in case banene biboogera bonna tusagala taking aside bituufu ate nga ne maama wo omwoyo gw'omugenzi Rachel maama w'omwana wa Bruno K oba abadde mukyala wa Bruno K ne Mukama Katonda lamuze ekisayo na gyalamugenze asobole okubeera nga amusonyiwa ebyo byonna ebyamusobako. Amanyi ndoboozi sigadde nze mu SMX representing straight out SMX Media. I sign out.